oyina engeri gy'olwogeramu tutegeere bulungi lutya kati ensonga za kkooti ezo nebbajjo mu Uganda ekisookera ddala tulowooza kati kkooti pulezidenti wa Uganda agifuddemu ku task force ze z'alina mu kumunoonyeza obululu n'okumulebeza mu ntebe mwatudde nga bw'ogamba nti njagala campaign materials mu kunoonya obululu tineetaaga abavubuka 4 neetaaga posters milioni 3 kakati ye agasseeko ne kkooti nga bye bimu ku bikozesebwa bye okuwangula obululu obujja kubanga muganda afondo bajjo muntu w'abantu yeesigamye ku musingi ogw'abantu ye mwana eyeekolera sente ze ate alumirira omuntu wa bulijjo agendayo n'amunoonya n'ategeera ebirowoozo omuntu by'alina eggwanga lye yeetaaga naye bino ebyokumutwala nga bamulemeza mu kkomera kubanga olunaku lwaleero lubadde lwakutusomera byava mu kuwoza mu kumusabira bbeeyi ekyo ne registra asobola okukisoma ekyo basobola n'okutuma kiraaka n'akisoma naye kati tubali tulina omukisa tiwabaddewo omulamuzi atudde mu kkooti kkooti teba ya muntu chief magistrate tekitegeeza linnya kkooti kitegeeza oyo yenna eyateekebwako ekitiibwa eky'obulamuzi kweri eddaala aba asobola bulungi okukola omulimu gwa munne gwaba yamaliriza n'olwekyo kitwewunyisizza ate ne baagala nti tutandika ate okugenda okwogera ne chief magistrate oba naani kakati ne bw'oba oyagala kusaba production warrant baba bagabye date nga ya 11 tugenda mu weekend era bagenda okugikuwanga era akomawo kwolwo n'olwekyo kitegeeza nti waliwo obukodyo obw'okuzanyira ku bantu ba bulijjo naye nga kkooti byebimu ku bintu byetugenda okutandika okulowoozaako nti enkyukakyuka ezigenda okutandikibwako nga twakatwala obuyinza zigenda kutandikira mu kkooti obweteefuteefu tulina kati okukola obumala kubanga ensonga kati ezikyamubeeza eruzira tezinaba kuba nti sintangaavu bulungi n'olwekyo kati ffe twetegese bw'aba baagala banaamweyimirira tugenda kubeera abasajja n'abakazi ab'amaanyi mu ggwanga ffenna tugenda kubeerawo nti ne bwe basazaamu abantu 16 tujja kwesimbawo ffe tumweyimirire tugenda kwegatta ne ku pano y'abannamateeka twagala tubaleetera amateeka gonna nga bwe gafaanana aga Uganda n'ag'ensi yonna agakola ku Uganda bategeere nti Muganda afe oyo bajjo abadde alina okubeera ng'ali bweru njagala abantu bwenna mukiwuliriza bajjo oba mukasa talina kubeera mu kkomera olwaleero alina kubanga ali nammwe n'olwekyo mutandike okulowooza ennyo okukola ku ngeri y'okugyawo bano abamubeeza mu kkomera nga simwalina okubeera